Eddwaliro era olunaku lw'eggulo nalikwasizza gavumenti officially bateekemu abasawo bateekemu n'eddagala ne beeyama chairman wa district mukulu Adrian Dungu n'agamba nti eddwaliro ku Lwokusatu mujja kubeeramu abasawo mujja kubeeramu eddagala era njagala okutegeeza Mr. President nti ndi wano naguze n'ebitanda bitano gavumenti ereke kubeerako kyeyeekwasa eddwaliro tandika okukola eddwaliro baliyita Buwanzi Health Center 2 kubeerawo President agenda babaka ba Parliament kulwa Uganda empya kulwa Honorable Susan Mugabi ne kulwa abantu ba Buvuma bonna okwasa ebino ebitanda ng'akabonero akatono akakaweefube waffe okulongoosa ebyenzijanjaba era eri wano kusuubiza bannabuvuma ne bannayuganda bonna oba oli wa kibiina ki oba oli wa NRM oba oli naffe nti nga tukuta obuyinza tujja kukolera buli omu olwa Katonda n'esente. Basabo ne banyamu wetwogerera President Buvuma district yemu ku district mu Uganda ezikyali emabega ennyo. Mu Luzungu bagamba ti Buvuma is still below in most of the minimum indicators. N'okutuuka kati tetunafuna masanyalaze, tukozesa masanyalaze gamaanyi ga njuba. Tulina constituency emu newankubadde nga tusinga kalangala abantu yeffe disitulikiti yokka erina constituency emu nga constituency MP atambula nga woman MP. Tulina emiruka 18 nga temuli ssomero lya gavumenti. Tulina amagombola 6 nga temuli secondary school. Etteeka ligamba ti buli constituency yandibadde ne vocational school. Ebizinga by'Obuvuma byokka mu Uganda ebina constituency etalimu vocational school. Sebo tusuubira tinga bwozze abannamawulire banaamanya bino n'ensi yonna n'ebimanya tuyinza okufunako obwogerero. Njagala okugamba abantu ba Buvuma nti mu kalulu mwenda nnyo omwaka gwa 2026 abaneesimbyeko bamala budde. People power, people power, NUP everywhere. Kanoonye, kalonde, kakuume, kalwanirire, okawangule. People power, people power. ekisooka kwe kola ki? Kwe kanoonya kola ki? Kanoonye. Omala kanoonya kola ki? Kalonde. Tosobola kakuuma nga tonna kalonda boyi wange. Olina okusooka n'okola ki? Kola olunaku lw'okulonda. Tubasaba mwenna mwenna muveeyo mukole ki? Ate bw'omala kalonda kakola ki? Sigala ku polling station Eye Bunyoro bazimbye ze bayita Oiro Road. Enguudo z'amaki z'amafuta. Wano e Buvuma we bazita ebyennyanja enguudo z'ebyennyanja ziriwa? Waliwo. Amasannyalaze g'ebyennyanja galiwa? Amazzi ag'omudumu ag'ebyennyanja galiwa? Amalwaliro ag'ebyennyanja gakola ki? Galiwa. N'olwekyo bw'oba tolina luguudo lulungi tolina mazzi kwegamba nti ekimala kikola ki? Ekimala kikola ki? Bannaffe ab'NRM babadde wano twabagamba mu palamenti bannange nsooke mbeebaze temwandabako
sayogerako namwe mu 2021 ne mwampa obululu temwakoma kunze ne mulonda n'abakulembeze ne mutulondera omubaka omukyala owakabi. Mwebale nnyo mwebalire ddala, masabye mwekubireko mu ngalo. Newadde mwanonda nga pulezidenti wammwe mukimanyi mwenna akalulu bakaba ne bannemesa okutuula mu ntebe gye mwasindikamu n'okukola bye mwali mwagala nkole. Kimanyi nti babasengudde ku mataka gammwe ne bagasimbako ebinazi. Kimanyi nti emyaka 17 nga babajje ku mataka gammwe tebanaba basasula. Nkimanyi nti baana bangi bali wano mulina amaanyi gammwe, muli bavubuka, mwandibadde mufuna ku kyobugagga Katonda kye yabawa, ennyanja yammwe naye baagibajjako. Tezinnawera nnaku 10 nga tezinnawera nnaku 10 mu office ya president. Ekisookera ddala namba 1 kugoba amagye gonna ku nnyanja. Obwo buyinza tujja kuba tuwina nga signature yokka ku lupapula. Namba 2 okuwa buli muntu eddembe lye ku kikye. Gwe buli gwe babbako ettaka lyo, buli gwe bawambako ettaka lyo, tumanyi weeriri, weerabira weeriri, lyasengukawo, buli omu agenda kufuna obwenkanya. Ekiddako tulina okusumulula buli political prisoner, buli muntu gwe basibye nga talina musango nga bamusibidde byabufuzi. Ekyokusatu buli yesigiri ku kyakutaano kati buli muntu afune eddembe lye. Naye ng'ebyo bijjeeko twogera ku nkulaakulana n'okukyusa obulamu bw'abantu. Olunaku lwa leero manyi ebintu ebinyiga abantu abasinga obungi. Ekisooka byanzijanjaba, byansomesa, obwavu n'ebyenkulaakulana, enguudo n'ebirala ebisingakaawo. Mubeere basanyufu olunaku luno olwaleero kubanga abakyala temuva bano ne mugenda ne mutandika okunyooma babba bammwe. Olunaku lukama abampeera omukisa. Tweyanzege basebo ne banyabo nziramu mbategeeza onaleko n'akazi byonna byonna byetulaba wano era bagambe bino takukoze ki pulezidenti ajja aze atambula amagongola gonna bannanga akasimu kano nanyini kasimu kano kalondeddwa ne kaleetererwa abantu. Omanyi nnakazi batakuŋŋaanya babbi abbi bali saidi ojja n'okanona atuleete abalala abasebo ne banyabo pulezidenti w'abantu. People power! People power! People power! Gwe ng'oli wala batidde okukusitula kati honabo bina emizindaalo gigize bubi kale baana b'ebukaali jangu okirakulire ebitula bitambute ate nenda okutola leero ndufuula ekyamatendo banti afese pulezidenti w'abantu. Munansonyiwa okwogera Oluganda kubanga abasinga obungi bafudde Buganda, naye nze ndi Muganda ow'Ebutalejja. Twagala kubeebaza nnyo naye nga tukulembeza omubaka wammwe ono mukyala Nakaziba Mugabi Suzani. Mwebale nnyo okwagala pulezidenti. Kino kigenze mu byafaayo. Omanyi pulezidenti yajjanga n'atulabako emabega eri
naye bukyanga atuula mu ntebe y'okufuga Uganda. Kaakati njagala tusiriikirire tulyoke tutandika okusumulula abantu pulezidenti bayise nabo bajje bababuuzeeko ekyo kibi. Mwebale nnyo mwebalire muse mu kigambo kimu. Mwebale nnyo mwebalire ddala ababaka bava mu Greater Mukono. People power! Our power! Our power! People power! Mwebale nnyo mwebalire ddala mwekubireko mu ngalo. Buli muntu waali akuuma emiti. Temusindikagana pulezidenti mwena mugenda mulaba kyekimulese wano mu Motebwa. Kyemuba mukola buli ayimiridde waali atambuleyo sitepu emu emabega. Mpola mpola ffena tugenda kuba ki? Tugenda kuba bulungi. People power! Our power! Our power! People power! Abantu b'Ebuvuma bassebo ne bannyabo. Yuti bano kubanga omanyi oli mwana wa muvubi, kubanga omanyi oli mwana wa geto, njagala omanye tukuwanye ekitiibwa, abantu bakuwanye ekitiibwa era abantu bakulabirako nnyo. Twebale nnyo ssebo webalire ddala. People power! Our power! Bana muliyo! Bankobye nti amaaso gano kamaala. Muliyo bana? Bana nsangaire inno okuba wano leero. Okuva mu mwaka 2000 banemesa okwida wano buti nfuni omukisa banansangaire inno mwebale kwagala pulezidenti waffe, mwebale kwagala tiimu yaffe, mwebale kwagala abantu bonna, mwebale nakwagala n'abaana b'Ebuvuma kubanga naba engeri gye mukuŋŋaanya mwenna ne mujja ne mukisalako wano. Saagala nze kutwala budde bungi mali mu kifaananyi ekindagala ddali mu kifaananyi genda okulaba nga ddali amanyi kyetandika okwekoza ekiŋŋamba kingi tusooke ewaka obuzibu nze ate waka. Kaliwo nga tumanya kukanoga nekamulinga kaliwo nekavanira kaliwo nga nekapama mwanyiga ebyennyanja byaliwo nga mumanya okubivuba. Bano abasajja bajjawo era byonna okubizisa ate mulubagambako nti obwo busajja kirimwaza abazogera Atera alibanga mutwe so si mukira. Chairman RC1 yabasaba nti frequency eno tezituuka bulungi tweyongereko wali. Webale nnyo mukama wange MC naye dakiika emu zompadde nze nannyini kitundu kino
Ompa eddakiika emu oba bbiri oba otukoze bubi ate nga tukyaziza pulezidenti waffe ow'eggwanga. N'olwekyo basebo ne bannyabo tukyaziza pulezidenti ate esayidi eno bamwe ni ngobi nga tutumye ekirira tinikwawo buli ali wano kubira Mukama Katonda engalo ed'omwanguka. Primary school Musabu Kawunte ey'ebuwooya ate era mu polisi ey'ebuwanzi. Obwo mbagaliza obuwanguzi obulungi bwe ngabo ze Pulezidenti Kyagulanyi